mu disitulikiti y'e Hoima mu ggombolola y'e Kibiro ewasangibwa ebbibiro ly'amazzi agookya wabula nga si gokka ng'eno waliyo n'ebbibiro ly'omunnyo nga lino lyakamala emyaka egisoba mu 100 nga liggyibwamu omunnyo. Nga bwe kiri nti tekiwoomerwa matama abiri nkiwa tewandyagadde kuwangalira eno olw'ebbugumu eririyo eriviirako n'amazzi okwetokota wabula ng'ekyewuunyisa. Eno waliyo abawangayirayo abawera era beenyigira nnyo mu mulimu gw'okusima omunnyo okusingira ddala abakyala olwo abaami ne bettanira okuvuba. Ekitundu kino era kisikiriza nnyo abalambuzi okuva mu bitu by'eggwanga eby'enjawulo kw'ossa n'ebweru w'eggwanga wabula ng'endabika yaakyo kw'ossa n'embeera y'abakiwangaaliramu yennyamiza ekintu ekyawayiriza minisitule y'ebyobulambuzi okwagala okukigatta ku bifo ebyobulambuzi ebyo ebitumbulwa ekitongole kya UNESCO mu mwaka gwa 1997. Nga bwe kiri nti yeetuukidde tanywa matabangufu bwe tutyo naffe twasukiramu n'ebikozesebwa byaffe yogayoga paka Kibiro era abaayo nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Abigaba Godfrey baatulombojjera ennaku gye bayitamu kosa ne banyigiriza mu mulimu gwabwe gamba ng'ebbula ly'akatale amazzi amayonjo n'ebiringa ebyo. Kubera kumaraho bintu ebyo no kukwemerezaho wena family mukisobola kugulyaho muherereho n'abaana bitukyanguhire bitu mwina kukuyaye n'ekindi kyokukora bitu gw'omunyo guli gw'amaani gutulengaho kutuyamba bimu na bimu. Naye obuzibu bw'abakyala baffe bubatunga enku ez'okufumbisa zino ennaku tulina enku. Ekirala tubadde tusaba gavumenti etufunireyo etutungire akatale akalungi. Ekirala oluguudo tulina oluguudo lubi naamwe mulirabye tubonyabonya wansi wano kubanga singa abeerawo oluguudo lulungi twandibadde tufuna abalambuzi bangi. Naye tuba tusaba gavumenti eyamba abakyala baaffe n'ebikozeso ebibakozesa ffe nga wano Kibiro mu lulimi lwaffe tubiyita ebisinga bibakungaanisa omunnyo n'ebisepiki ebinene bisobole kuyamba abakyala baaffe. Kati oyinza okugamba nti essaala y'abano yaddiddwamu oluvannyuma lw'okusaba kwa minisitule y'ebyobulambuzi okuzza ekifo kino mu mikono gy'ekitongole ki UNESCO okuddamu essuubi ng'abakulu olwaleero basisinkanye ku Imperial Royal Hotel wano mu Kampala okulaba engeri gye bayinza okukiggusa era mu nsisinkano eno. Minisita w'ebyobulambuzi Tom Butime akiikiriddwa Geoffrey Seremba omu ku bawandiisi mu minisitule eno. Kati omutendera gwe gumu n'Ekibiro gavumenti gwe yagala ekituuseeko kituuke ku kulangirirwa ab'akakiiko k'ensi yonna aka UNESCO. Mu Uganda tubadde n'ebifo bino 3: Bwindi, Kasubi amasiro g'Abassekabaka ne Mountain Elgon olusozi lwa Rwenzori olusozi lwa Rwenzori. Kati Kibiro yagenda okuba owookuna. Kaminsona w'amakaddiyizo mu ggwanga Jacqueline Nyirakiza atubuulidde mu kubisoomooza bye beŋŋanze mu kuggusa kino n'ebyo bye bakoze okulaba nga biggwawo. Abakyala waliwo bye basaba nga tetusobola bibaweerawo. Basaba oluguudo, basaba amazzi, basaba ebintu nga tosobola bibaweerawo. Tugenda kutandika okuzimba awantu abalambuzi we batuukira mu Kibiro kati era ne kabuyonjo kubanga abakyala bano babadde tebalina zikabuyonjo. Ssaabaminisita wa Bunyoro Emmanuel Alibankoha agamba balina essuubi ddene eri abantu baabwe okukulaakulana oluvannyuma lw'okutumbula ekifo kino bw'atyo n'asuubiza Obwakabaka okukolaganyira wamu ne gavumenti. As a kingdom, we pledge to continue working together with the ministry and other stakeholders to ensure that this exercise is successful. Y'omu ku bawangayira mu bitundu bya Kibiro Iromba Richard nga y'omu ku beetabye mu lukiiko luno naye aliko byatutegeezezza. Naali nkubaliza n'abagenzi bange abaliyo okwo tugume kandi tube n'okunira akakwannyo amazzi magali n'abagenzi bange nkutwizirege kuruga Kibiro ali tukola omunnyo tusemereirwe kandi gavumenti tulekere kugonza. Nze Eric Mwanje ne Edwin Kanyesije ku Ragugudde TV agaguddewo.